Emyaka ebula 25 okuwera essaawa ennya ez'enkya ya leero butereevu oli ku BBS Telefayina yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda. Programu zisuka n'ensonga nze Morris Mukiibi omugave tutunuulira ebintu by'oyinza okutakako essira okulaba nti 2024 omufunamu kubanga 2023 awedde tetugenda kuddamu kumusinkana mu bulamu bwaffe, tetugenda kuddamu yadde okusangayo olunaku n'olumu yadde n'essaawa n'emu. Kitegeeza nti ebyema bigasooke tubireke tutunuulire ebyo tulina okutereeza mu 2024 ate obulamu butambulire bulungi. Tugenze okuwumulamu nga tutunuulira ensonga y'obulamu. Obulamu bwo gwogenda okusooka okuba nti obufaako. Abalala bonna bajja luvannyuma nnyo naye ggwe ng'omuntu bw'oba owulira ddala nti weeyagala olina okwefaako, olina okusobola okulaba nti oba oli awo ate obutambuza bulungi. Ebiseera ebisinga obungi abantu n'ababa bagaba emirimu batunuulira abantu abo be balaba nga oba oli awo ate tebagenda kweta nnaku ku mirimu gyabwe. Nabwe kityo olina okufuba okulaba nti obeera mulamu, obeera musanyufu, ate obulamu bukutambulire bulungi, so si kubeera ng'ogenda kubeera mu mbeera ya complaininga na kuleeta bizibu ku mirimu gy'abannaabwe gy'abanno abagenda kuba bakuwadde omukisa okubanga ate okola. Waliwo ensonga y'okuyiga, to learn, okuyiga, okubaako ky'oteeka mu bulamu bwo. Tuyiga mu ngeri nnyingi. Abantu abakulira mu kyalo oyinza okugamba nti nze manyi okufumba, naye ng'okufumba teyagenda mu kiraasi, niye yalaba jjajjaawe, yalaba maama muzaala, yalaba nga awantu ewaka nga bafumba buli lunaku, neyenyigiramu n'afuna experience kati nga manyi okufumba, si nsonga musajja oba mukazi. Naye ate mu ngeri y'emu waliwo n'ebyo tuyiga nga family yaffe byekola, society yaffe gye tubeeramu nga byekola. Ng'oli mu katoliki n'oyiga eby'ekikatoliki ku church gy'ogenda, ku kereziya n'oyiga eby'ekikatoliki okusinziira ku father wamwe gwe mulinaawo. Eddiini n'ogiyiga okusinziira ku basomesa ababasomesa, kino kiyiga nakyo n'obeera ng'okimanyi. Mu ngeri y'emu abamu ne tugenda ku ssomero n'osoma primary, secondary, university n'obaayo by'oyigayo. Ebyo tubiyiga era bye bimu ku bintu ebitufuula kye tuli. Ne bagamba oyo mwana wa mpisa, oyo muntu mulamu, oyo mukkakkamu, oyo mukozi mulungi. Ebisinga obungi tuba twabiyiga eno gye tuyise oba gye tubadde. Naye ebimu tubiyize nga bibi. Saagala kwogera ku bino bye nva okwogerako nti bibi, n'eŋŋambye tulina bye tuyiga mu society yaffe, tulina bye tuyize ewaka ewaffe, tulina ne bye tuyize ku ssomero nga n'ebimu babitusomeseza ku lubaawo nga si bye bituufu oba nga tebikola mu society mwe tuli nga tebigenda kukuyisaawo wadde ng'obiyize. Ntegeeza ki? Kirungi okuyiga era weebale nnyo wayiga bye wayiga mu myaka giri emikadde. Guno omwaka gwe tulimu yongera okuyiga ogatteko oyiga ebipya. Naye mu ngeri y'emu byonna bye wayiga beera mweteefuteefu bisangula mu bwongo bwo bibeere ng'ebitaliimu. Owe space ebipya ebisobola okuyisaawo. Oyinza okuba wayiga okubala okozesa ngalo na calculator, kati kompyuta nga yajja tukimanyi wayigisa okubala nga okozesa kuwandiika n'ebirala. Kati yiga okukozesa kompyuta, yiga applications empya, kino ndeta ya kulabirako esobola okuyamba mu kubala, okwanguya ebintu n'obiteekateeka obulungi. So wayiga bye wayiga n'ebyo wayiga biyinza okuba nga tebimala ng'oli mweteefuteefu okuyiga ebijja. Naye mu ngeri y'emu ne bye wayiga biyinza okuba byali bikola mu egyo emyaka emikadde, kati nga waliwo ebipya ebisobola okuyigiriza. Toba sitagana nti nnyo mu bwongo obwo nti kino kye nayiga nze, kino kye mmanyi bakikola bwe bati. Beera mweteefuteefu okujja mu bwongo obwo buli kimu kyonna kye wayiga osseemu ekipya, ate kiyinza okutambuza okuyisa mu kaseera kano. Abazungu bagamba learn, unlearn, relearn. Wayiga, yes, biyinza okuba tebikola kati, yiga ebipya oba bisangulewo byonna bye wayiga oddemu oyige ebipya. Era embeera eyinza okukwanguyira mu ngeri eyo. Kirabika ng'ekitategerekeka bulungi naye kyamazima ate kikola. Gwe ky'omanyi nti ebintu bikolebwa bwe biti bisobola okuba nga bikyuse kati ng'olina okwerabira buli kye wayiga. Oteeketeeka okuddamu okuyiga ebijja, enkola empya ey'ebintu, enzirukanya empya eya bizinensi. Bw'otakola ekyo
ensi egenda kukuleka mpola mpola kuleke ogisange ng'ate egenze. Katonda atakyuka, kuba Katonda tugamba nti bwe yali bw'agenda okubeera era bw'ajja okubeera. Oyinza okusigala nga Katonda omwagala omukkiririzaamu, oba n'otakyusa kukkiriza n'osigala nga okkiriza mu Katonda wo. N'ebino ebintu ebirala bituyamba okutambuza obulamu bingi by'oyetaaga okukyusa, oyiga ebipya ate otambule bulungi mu 2024. Waliwo ebintu ebibi ng'ekyamazima okimanyi bibadde bibi. Gw'otayagaliza banno, gw'olina olugambo, gw'olina ettima ku mulimu, buli kimu gw'okiyingiramu, gw'okola obukuukuulu, gw'oyogera ku bantu abalala, buli omu gw'olaba nti mukyamu. Tulina nabbi tulaba wano babuulira enjiri abamu bawayirimu ez'abanafu Abayisiraamu n'abalala. Naye ng'olaba oli alowooza yasembayo okubeera mu kutegeera. Abala bonna nga abalaba nga abatategeera, talina magezi. Buli abalanga abalaba nga abasirusiru. Mu butuufu nga yalowooza mutuukirivu, atuukiridde. Teri muntu atuukiridde. Wadde nga tusobola okulaba ensobi z'abannaffe, ne tubeere beegendereza nnyo okubeera ate abasobola okuyamba bannaffe okubeera abalungi. Abamu muyina ettima. Omwaka ogumazeeko oli mu kuwalana. Ku mulimu gy'okolera nga bakugamba owandiika erisiti y'abantu b'owalana, esinga ey'abo b'oyagala ku mulimu. Bwe bakugamba owandiika erisiti y'abo b'osobodde okuyamba ku mulimu okubeera obulungi, nga lisiti abo b'oyonoonedde obulamu bwabwe yesinga okubeera ennene. Ku kyalo kyammwe abantu abakulinako empiiga oba b'olinako empiiga nga basinga obungi abantu b'olemesezza okubeera ku kyalo mu mirembe gyabwe, muli ku mizigo naye olemesezza abaana b'abandi okubeera obulungi. Obaloze, buli kimu gw'okikola ku bantu. 2024 agenda kubeerera muzibu kubanga gy'okoma okubeera omubi eri abantu abalala, ekyamazima omutima gwo oyongera ogusiiga enziro. Naawe togenda kukula. Era mulaba nnyo abantu abawalana, abataagaliza, aboogerera abalala teba-improving. Obudde bungi mu ky'okwetereeza ba-improving, ate badda buzzi mabega. Ku mirimu tubalina ewaffe gye tusula, tubalina gye tubeera, tubalina mu maka gaffe, tubalina mu famire zaffe. Muba n'omuntu mu famire nga ye buli kaseera yafuba okulaba yaleeta ebigambo ebyawula abalala. Buli aba yawukana ababiri nga waliwo ekigambo kye wakati awo. Ku mulimu be bagoba ku mirimu nga buli gobagoba waliwo ekigambo kyawo ekigobyeyo omuntu awo. Nate oluusi ne bakyewaaniramu nze ndi muzibu, gundi tebamugoba naawe ojja kugenda. Beera omuntu omulungi mu 2024. Bwe nali nsoma kalimwezi waffe abaana abasoma nga bagenda okufuna okusembera okusooka mu Catholic Church, batugamba nga tukuŋŋaanye amayinja g'ebikolwa ebirungi by'okoze, nti wiiki eno genda nga okuŋŋaanya buli kirungi ky'okoze, okwata kayinja okakuŋŋaanye ojje nako. Kati nga babututeekesaawo practically ngo mubala. Oli alina amayinja 10, ono alina amayinja 20, ono alina amayinja 30, nga batuyigiriza okukola ebirungi. Ng'ebyo ebirungi bya mugaso. Gwe mu bulamu bwo olunaku lukya ng'okoze ebirungi bimeka? Abamu ojja kugenda okwesiŋŋaana ng'ebibi bisinga ebirungi. Beerako omulungi. Be a good person. Fuba okulaba nti waakiri buli lunaku 365 on daily basis obaako omuntu gw'osanyusa, obaako omuntu gw'oyita smile n'omuyita okusanyuka. Abamu muli mu bukulembeze, naye nga obukulembeze muli mu kutigomya abantu. Oli musirikale naye okozesa kifo kyo okubba n'okulumya abantu abalala. Olina obuvunaanyizibwa. Wandibadde osalawo ku lw'obulungi bw'abantu abalala, osalawo ku lulwo ku lw'obulungi bwo gwe ng'omuntu. Ekyamazima ebintu bijja kukyuka. Olunaku lusobola okukya, ekyo kyennyini ky'okola abalala ne bakikola ggwe. Gw'oyinza okufuba ng'osuubira buli kyokola okikola mu nzikiza, tokikola mu lwatu, naye ensi ejja kumanya lunaku lumu bakwewuunye. Naawe kisobola okutuukako. Tutanye okulaba nga waliwo ensonga eguddewo mu bino ebintu ebyokufa,
newabaawo afudde ng'ali close kwabo bali mu buyinza, n'olaba nga bafaayo nnyo, batetenkanya, balaga okulumwa na buli kimu. Naye waliwo abantu abalala bangi abafa mu nfa ey'obulagajjavu bwabo abali mu buyinza, ne watabaawo mbeera yakulaga nti balumiddwa nnyo. Ekyamazima tubeere balungi, okuva ku mukulembeze atufuga paka ku muntu asembayo okubeera owa wansi mu ggwanga lyattu Uganda, twandibadde tukola obulungi buli lunaku. Tusobola okubaako kitukola, ensi n'ekyuka. Nalabako ggwanga ndoza lya Bajapani nga mu kalukiyamu yaabwe nga bayigiriza abaana okukola nga basoma, babayigiriza okuwa ekitiibwa abantu abakulu. Omuntu yenna akusingako ng'omuwa ekitiibwa. Ffe wano mu Buganda omuntu yenna akusingako emyaka abababawo, kubanga ekyo ekyokuba nti akusinga emyaka kikulu. Ne bwe twabeeranga ewaka nga tugenda kulondako ku kyakulya, omukulu y'asooka, omutono osembayo. Naye nga kikuteminga okuwa respect abakusinga. Tuli mu society nga wadde oli mukulu bakuwalabula, naye ekyo mwe mukikoze, ensigo mwe mugitusizeemu, olw'ensonga nti nammwe mukola obubi eri abo be mwabadde mukola obulungi ate ne babaagala. Bw'ofuba n'okola obulungi okuva olwaleero, ojja kugenda okulaba ng'ebintu bigenda bikyuka, ate oba oli awo tutambule bulungi. Abasinga bwe mbadde njogera nabo mu 2023 ebiganye beekwasiza abantu balala. Omukyala yeekwasiza omwami, era nga ye munda tayirabamu buzibu bwonna, teyeetunuulidde ye nga ye, ne yeekwasa omwami. Omwami ne yeekwasa omukyala. Mwami amaka galeseewo agenze, agamba omukyala ye mubi. Kisoboka okuba nga omukyala ye mubi, ate era n'omukyala asobola okubeera nga okwekwasa omwami we kutuufu, naye waliwo n'abeekwasa nga bo be bakyamu, ng'omukyala akere enkya n'afumbira omwami naye ng'amufuukidde ekizibu, ayagala nakumutta. Tugenza okuyingira mu mwaka guno nga waliwo omuvubuka eyakattibwa, mukyala we nga yamusse girlfriend we. Kati embeera eyo ey'okubeera nga twekwasa abantu abalala weeri mu butuufu, naye ate mu butuufu obulala twetaaga ffe okwekolera ebintu. Teri muntu agenda kukuwa ssanyu mu 2024. Essanyu gwe kennyini gw'olina okulyewa. Waliwo ebintu bye tusuubira nti abantu bwe banaabikola bijja kutuwa essanyu. Bambi ne batrayinga ne bakola buli kimu, naye ne tutafuna ssanyu, olw'ensonga nti essanyu terigenda kukuweebwa muntu mulala. Gwe kennyini gw'olina okusooka okusalawo. 1. Manya ki ekikuwa essanyu. Bw'omala okukitegeera, gwe kennyini gw'oba okyekolera. Ne bwe ziba ssente nga ze zikuwa essanyu, genda mu maaso ozikole. 2:24 do it yourself. Gwe kennyini kyekolere. Tumaze nnyo ebbanga mu 2023 nga tutunuulira bannabyabufuzi abatatuyambye ku nkulaakulana, bannabyabufuzi abatatwogeredde ensonga zaffe, bannabyabufuzi naye ebimu tusobola okubyekolera ffe nnyini nga tetunuulidde bo. Bwe batandika okubeera nga bakitegedde nti bali irrelevant, tebalina makulu gye tuli, batandika okukyuka bonna bokka na bokka. Ne bw'obeera mu society ng'olina abantu b'oli nabo, buli bw'obalaga nti be basinga okuba ab'amaanyi era we batali tosobola kubeerawo, we batali togenda kulya, ekyamazima bagenda kukulinnyako. Ebintu by'osobola okwekolera mu 2024 byekolere. Okutandika na leero by'osobola okwekolera. Siraba lwaki omusajja okuba omukazi emiggo because teyagolodde essaati. Bw'oba osobola okugolola essaati eyo gigolole. Amakulu ge gagenda gakendeera, naye ojja kumukuba because teyagolodde essaati. Gwe ngolabanga oli entitled, alina okungololera engoye, yes teyagigolodde. Naye gwe bw'olugolola okimanyi nti oyinza okusavinga ebintu bingi. Ekyamazima, omuntu bw'abeera nga ali relevant mu bulamu bwo, alina benefits z'afuna nga tategedde na kutegeera, naawe olina engeri y'enjawulo omuntu oyo gy'omutunuuliramu oba oli awo. Kasita abeera nga ali relevant, alina kwetereeza, kubanga ajja kukimanya nti okubeerawo kwe n'obutabeerawo kwe
bye bimu gy'oli. Tufunye obuzibu bungi tuganye okutambula step ahead. Twagala nnyo okwekwasa gundi takoze. Nga bwe bakubuuza gwe kyokoze tolina kyoyogera. Era ojja kwekwasa sina busobozi, sina resources, anti sinze mukulu, anti nze sinze kino. Osobola okubeera mu kitongole ng'oli influential nga toyinaamu bwa manager. It is very possible. Kati abo mbagamba nyina kusooka kubeera manager ndyoke nkole ebyo ebiyinza okubaako kye bikyusa. Oli waka sinze musajja anti sinze mukazi ewaka, sinze mwana omukulu ewaka. Gwe kennyini ebintu by'osobola okwekolera byekolere, obulamu bwe bugenda okutambulira obulungi. Ebintu bye weekoledde tebigenda ate kudda okukulumya na kunyiga. Togenda kudireyinga kulwawo olw'okuba olina gw'olinda abeeko kyakukolera. Osobola okukyekolera kikole, kubanga ekyamazima kiri nti ogenda kwonoona obudde bungi ng'olinda wabeewo akukolera. Ajja kujja akikole ng'akikoze leeti, asobola okukikola obubi, ate omala obudde bungi ng'oli mu kuddamu kukitereeza, otandika okugamba singa nakyekoledde. By'osobola okukola mu 2024 tolinda muntu mulala kubikukolera, gwe kennyini bikole. Osobola okubiwandiika ku lupapula, osobola okubiplaninga. Waakiri abo bonna boyagala bakuyambeko, bajje bakuyambeko ng'otandise, ng'otambula, ng'olina w'otuuse. Waliwo ekintu kye tuyita okubeera stuck, nti ndi stuck. Ekyamazima muyinza okuwakana ne mujja kirowoozaako. Tewali moment n'emu mu kapasite y'omuntu omuntu lw'abeera stuck. Ekyokubeera stuck tukiteekawo olw'ensonga tuba tu-expecting omuntu omulala okujja okutujjaawo atutwale ku step eddako. Naye bw'obeera ng'okimanyi nti sirina muntu mulala agenda kujja, waakiri oba oli mu kutetenkanya oba mu process ebaako kyekola okusobola okulaba nti you move a step. Bw'obeera stuck oba tokya progressinga, naye obwongo oba wabugambye nti kati neetaaga muntu kujja okusobola okuva wano. Bw'oba otambula n'ogwa mpu ky'okwebakaawo w'oli, bw'osigala weekulula oba mu progress. Bw'osigalawo nga tovuddeewo oba oli stuck, kati ogamba kanninde wa boda ayitawo, kanninde omwami ayitawo, kanninde ono ayitawo. Naye nga neighbor akuli okumpi oba oli awo osobola okwekulula paka w'otuuka ku mulyango n'omukonkona n'ogamba nfunye ekizibu. Tuli stuck lwa nsonga tusuubira omulala okujja okutuyamba. Era ekirowoozo ekyo kya gundi agenda kunnyamba, gundi agenda kumpa, kyekituleetera embeera ezisinga obungi ne tubeera awo. Buli bw'ogamba nti ntambula, ananyamba ntambula. Mwe muva enjogera egamba nti Katonda ayamba yeeyambye. Enjogera egamba nti lubala embeera nga n'embiro kw'otadde. Genda maaso n'okukola, tambula, kyekolere, ojja genda okulaba ng'ebintu byongera okutambulira obulungi. Bingi bye tuyinza okutunuulira. Wateekateeka omwaka ogwa 2024 ng'oguteekateeka mu 2023, beera consistent ku resolution zo. Fuba okulaba nti bw'oba agamba nja kuzuuka ssaawa 12, olunaku olumu togamba nti leero kanzuukuke ssaawa 8. Zuukuka essaawa ze wagamba okuzuukuka. Wagamba buli lunaku nja kusomangayo waakiri peegi 4 ezinjigiriza ekintu ekipya, kikole. Wagamba mu wiiki nja kutambulangamu waakiri omubiri gwange gubeere active, kikole. Wagamba olina by'ogenda okuvaako ebyo bibadde bikuze emabega, kikole. Bw'onoogaana okuba consistent, gwe kennyini gw'oba ogenda okudda ekigere emabega so nga ate obadde otambudde ekigere mu maaso. Bw'osigala ng'oli consistent, ng'oli focused, ogenda kuba otambula ekigere ne bwe kinaaba kimu nga kye kigutwala mu maaso, ojja kusobola okufunamu. Togenda kufuna budde butuma mabega kwekwasa na kwebuuza nti singa namanya ebyekwaso biyinza butakuyamba mu 2024.
imwena. Nze Morris Mukibe Mugave nkwagaliza omwaka omujja ogujjudde essanyu, ogw'emirembe, ogulimu enkulaakulana, ogulimu essanyu eri obulamu bwo. Singa tugenda ne tukwata ebimu ku ebyo twogeddeko olunaku olwaleero. Ayi Katonda kuuma maaso moogi.